Omusumba Rose Bugingo yamala ebbanga ddene ng'asuula n'emisota akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo fulufiga byonna byogedde ensonga za Hajati Zuula wamu ne Haji Ali Wamma nabyo tebinnaba kugwera nga balwanye ku kooti kata bettebwesi akatambi nako ogenda kubanga okeefunirako maaso awo. Honorable Muhammad Ssegirinya munnange bamugambye wabanga akyayagala obulamu ebyobufuzi ate agire nga byesonyiye mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Abitex kyakoze Pastor Bugingo banange obusungu bungi nnyo nyini ddala Stesha Mayanja munange ne Kalo Nantongo bulijjo ekibalwanya buzibu bwa musajja nga ate wogenda okubifuna maaso awo kansubire muri bulungi nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sovia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra nenyola okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisabe kisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka business songa tezitambula bulungi oba yagala kufuna butuuze bweru oba ogobye ku by'okugenda bweru biganye mukubireko ku namba y'essimu eri awate wamma agenda kubanga akulombera eddwa togenda kudda mu kwejjusa munange nkutandise ne kyabazinga w'ebusoga wamu ne maama ine bantu olunaku olwaliro munange nno bawezezza omwaka mulamba bwe bbuludu nga bali ate mu bufumbo bwabwe kale munange tubagaliza birungi tubagaliza bisinga banange omukama ayongera ate okuba kumanga mulimu embi bembiriri kubanga munange tuyigira ku mwate na feno netuloka tutambuza obufumbo bwa mwenga nenga yemwe ate empaji munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Honorable Muhammad Ssegirinya mebega kawo yavayo nakola akatambi n'agamba mbuye agenda kwesimbawo agenda kuddamu yesimbewo ekawempe ne mama endebeka gyeyalabika mu ngambi nanga mulwadde nga n'omukka asika mukake gugamba akakamukake ogokwogera ne munange waliwo abantu abamubbo tekyabasanyudde akatambi ngenda kubanga nkabateerawo nga bamugamba yes twategeera watwagala wakola bulungi naye ebyobufuzi byesonyiwe ebyobufuzi byo tewabifuniramu kisabira bikandowooza obyesibako weesibite byali byo penge yabyogera wano sinze wabula akatambi kankabateereko naka video kenda byaka Ssegirinya Muhammad ng'agamba bannakawempe nti bagambye nti awulira eddoboozi nga ligamba eri abannakawempe mbu Ssegirinya Muhammad komawo Ssegirinya olimba teri agambye komawo kweyagala okudda Ssegirinya yeggwe mu byafaayo byaba MP nga teri muna Uganda agenda kwekukula tewali kye bakubanja Ssegirinya mu kaseera ke bakulondeddemu oba ke bakulonderamu tolina kyokoze olw'ensonga osoomozeddwa obulamu bwo tubulabye bw'oyiseemu teweeyagalidde mu kifo ekyo nakati bw'oli n'okoze kuba vidiyo ngirabye Ssegirinya omukka osika musike mungamba bannakawempe bonna temuwa Ssegirinya akalulu mujja kwejjusa lwaki Ssegirinya nze nkwagala nnyo lwaki saagala odde mu parliament wulira tumaze ebbanga nga tubona abaana ba MP abakulu ba MP abalonagana ebirwadde nosanga MP ng'ayina ekirwadde basoma budget yeba abantu abagala Honorable Muhammad Nsereko munnange bamugambye taata twakitegeera watukolera bulungi abantu beekaweepe ne tubaye tusaba ebyobufuzi byesonyiwe obanga okyayagala obulamu munnange okuddamu okweyagala ne famire yo ebyobufuzi byesonyiwe kubanga era ne wona abiddamu takyayina n'amaanyi nabaterako wana akatambi nga n'omukka asika musike naye ate kyanneewuunyisa gye byasembera ng'ayogedde ku byobufuzi kale bwe tuli munnange afulufiga akawaŋŋamudde agambye Omusumba Rose Bugingo yamala ebbanga ddene ng'asuula na misota munnange nze bintiisiza naye akatambi ngenda kubanga nkabateerako ofulufiga ate mwe mwewulireko mbu okutuusa Susan Makula we yajja munnange n'amuggyako emisota nga gimumalawo gimubojja gimusonsona kugamba nga gimuwojja buli busomyo bwonna bambi oba okumubiri banange fulufiga takawaŋŋamudde akatambi kalina mu maaso wano nammwe ate kamwerabireko munnange Omusumba Rose Bugingo empisibwa gye yamala ebbanga eddene ng'ayisibwamu tusobola okweyongerayo ate Bugingo yasulanga n'emisota yasulanga ku misota nga jijja yasooka kusula na misota olw'okuba Katonda we mulamu n'amuggyako emisota n'amufunira omukyala Susan Makula era njagala kuwa Susan Makula kiraba olunaku lwa leero
awo nno we tutuuse munnange mu Musumbuluzi Yasi Bugingo yamala ebbanga ng'asula n'emisota okutuusa Susan Makula we yajja munnange mbo n'amutegula emisota oba misota kyekyo sijja kulimba sigitegedde naye agambye mbu yali asula n'emisota mu kiseera kyekimu Abitex naye avuddeyo ati n'ayogera ku nsonga z'Omusumbuluzi Yasi Bugingo agamba nti Katonda essaala z'asaba kebeere ensekere kekabeere kaloolo kebeere ensiri tekakyasobola kukwatibwa ssaala ya Pastor Bugingo mbu kubanga tekyalina maanyi essaala nkalu mbu teriiko mwoyo yadde teriiko maanyi ga Mukama yadde akatamye kalina maaso wano Abitex kennyini ng'abyeyogera mmwe kamusooka ate mwerabireko tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaayiro naye nga ye bwe babigamba yeewaana asobola kuweereza muntu neewonya wadde netta wadde akayiibwa akakoko kano obuyiibwa buno bubuukabuuka mu bbanga mpulirizaako nze nali nagaana okwogera ku Bugingo amazima ga Katonda mbuli njagala ombuulire ng'oli ku kituuti eddiini y'omusajja oyo ekyo ebigambo by'asoma byayogera biyamba ky'abantu abeera mu kwawula yawula kyaki ye tugende mpola mpola Bugingo kyaki ye erimu ab'NRM n'aba opposition avuma aba opposition okuva Mande paka ku Mande akirizaagaane tebagenda kumuggyako musolo asoloze bantu lwaki mukolerera kugwa kwe kakati ate okubeerawo kwe kuyamba anti okubeerawo ku musajja utegedde nti Bugingo talina ssala yonna gy'asobola kuweereza muntu n'emutuuka ne beera nnungi ne bebeera mbi oyogera kintu ekyo Bugingo tuzanyira ku musajja wa Katonda kyenjagala okugamba Bugingo taddamu kutiisatiisa abantu tasobola wadde okuwonya enkoko wadde okuweereza essaala n'etuuka ku muntu oyo Bugingo wammwe tugende mpola mpola bwana Kadima nze omusajja gwe bayita Bugingo nze neewunya n'abantu ababeera mu ttosiiri bibadde ebigambo bya Abitex munnange ng'agamba nti Omusumbuluzi Yasi Bugingo buno obudde essaala ye kekabeere kasiisi kebeere ensiri tekyawulira essaala y'Omusumbuluzi Yasi Bugingo naye amaaso wana ate y'Omusumbuluzi Yasi Bugingo muyinanga yeewaana byagambye munnange yabakuba essaala buli omu n'akankana waali n'ebyenda ne bimwetokota bannange ebiyenje byakankanye eminye gyakankanye amakonkome gakankanye nakulabidde emigunju nga gikankana nakulabidde emmese nga zikankana nakulabidde emisota nga gikankana anti kakati ettale tulikoleezeza tukoleezeza oluyiira omuliro gwakera gwakira ddala omulogo wamwawo Katonda amusengula mugyewo omulogo wamwawo Katonda amusengula mugyewo omulogo we wamwe Katonda amusengule obanga kisoboka afe omanyi wabafiira eddogo lyabwe bwelikoma omutamiivu najja naga nti mugaleewo ekiwempe ekyo tukiggala kya nnyoko kyenva njagala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bannange 2026 omusajja mumuweeranga ddala akalulu kubanga abalala abanajja tebagenda kwagala kanisa naye Yoweri yagamba nti kanisa ebeerewo bamugamba eggaliweewo n'agamba teyina mutawane kanisa ebeerewo olwaleero tugula amataka olwaleero tuzimba ebizimbe olwaleero tulina zi radio olwaleero tulina zi TV tubuulira enjiri tusiibayo bwe tuba twagadde waliwo eddembe ly'okusinza Museveni awangaale Museveni awangaale Museveni awangaale bw'aliko bamuhooza akikwate gamba nti bw'aliko bamuhooza akikwate gamba nti Museveni bw'aliko bamuhooza akikwate in the name of Jesus zikubire waggulu mu linnya lya Yesu ngambye waggulu w'omutwe gwo fountain of honor are protecting a church owero sinagambe galewo mbwa za ku kyalo fountain of honor are protecting a church owero sinaga nti ekyo ekiwempe nkigadde batuleekaanira tukuleekaanira gwani bassebo ne bannyabo ntegeeza eggwanga lyonna
ntegeeza ensi yonna ekkanisa eteekwa okuba mu kitiibwa kyayo ng'etiisa okusinga amasabo gonna. Temulekerawo okutyanga setaani ne mujja muleeta ebitwami byammwe ku Katonda. Tukooye ekimala kimala. Tetugenda kubalumba amayumba gammwe naye tugenda kusaba essaala yamanyi bw'anaajanukula naye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye muli ba Omusumba Rosias Bujingo bw'atyo munnange ate we yalabikiddwako olunaku lw'ejjo ku Sande munnange wali ku Kananiandi ku kituuti nga yeewaanira mu ndiga ng'agamba munnange byakankanye essaala byagitidde naye munnange bagamba nti ekireeseeyo byonna yeddira ekkanisa ya Mukama ate n'agigattamu ebyobufuzi nti kubanga takyalina njiri gy'abuulira kimu bibiri ng'ayogera ku Museveni kimu bibiri ng'ayogera ku Bobi Wine. Munnange okuva we yava ku mulamwa ate we kutandika okugamba okubeera mu mbeera eyo. Munnange emabega kawo nabaleeterako akatambi Baby Gloria ngalaga tamanyi kutema ttooke ye emirimu tagimanyi amanyi mirimo gyaki gya luxury gyokka kwekolako ka makeup nayambala akateeteeyi akapya akazze kagatto ebyo. Munnange avuddeyo n'abategeeza nti mulekerawo okumujjajinga kubanga ye mwana muto baby. Muno kati wootuuse okuza erinnya lya Baby Gloria weggyeko ekigambo baby. Bannange nze kangenda kiddamu. I'm going to be my husband's baby. Ngenda kubeera nkyali my mom's baby, my dad's baby, kwegamba Uganda's baby. Kya baby no kijjagana kozi musabire bantu mneye ddala. Simanyi tolaba oba osobola kumpita ki apart from Baby Gloria, like it's my brand, it's a glory. Aba Gloria bangi naye bweyogera Baby Gloria wali yogo Baby Gloria bw'atyo munnange ate ayongedde okubategeeza mbu bimwala munnange yayita pretending nga tamanyi kutema ttooke kubanga ye baby era nga munnaye si ye yekka ne maama we atabukiddewo bonna abaavaayo ne bavuma omwana we mbu yeekoze omwana akuze tamanyi kukola mirimu agambye mwesonyiwa omwana we ye yamanye enkuza gye yakuzaamu abaana be bannange abazadde b'ennaku zino kati mmwe abeewabiriza abaana bammwe sookola baakatambika maama wa Gloria ate tusobole okweyongerayo n'agaleero aga Hajati Zula wamune Haji Ali ngate nga bali mu kooti. She's a queen here. Abaana bange ba queen. Kababe omuntu ankolera waka abeera queen because emirimu gyakola sijja kusobola gikola. Okiraba kati wabagikoze yetaga respect. Kati you know obeera n'omuntu. Gloria waliwo abantu abatamu respectinze. Waliwo omuntu omu atamu respectinze. Oyagala muyise batya? Ng'omuntu. Like nga bwe wandyagadde akaanako bakayise. Bwe tutuuse era nga ye maama wa Baby Gloria si musanyufu n'akatono eri abantu abavumye omwana we. Baby Gloria mbolo kuba tamanyi kuyunja ttooke abagambye oli mwana muto ye mu maaso ge mumbejja ayongedde okulumya mwenna munnange banaye abantu nga mwasabudde omwana naye nga munnange tubeerako n'obulamu. Baby Gloria akuze wanaagenda kufumbirwa omukozi bwe kimu y'anaakimukoleranga bajja mubbako omusajja nno singa maama omwana onaamutwaliza mu kiti ekyo ky'omutwaliramu mbu baby kale butuli. Munnange bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Carol Nantongo ne Hajati Stasha Mayanja tumanyi bulungi nnyo bamazaaka nga balinawo obutakkaanya oluvannyuma lwa Carol Nantongo okuvaayo n'agamba nti Hajati Stasha Mayanja yamuloga agwe eddalu azibe omumwa kwegamba ebyokuyimba abiveemu afuuka ekintu ekiteetaagisa ate munnange tubaye tulyawo nga Abitex omugambo tagusala. Abitex avuddeyo n'agamba mbu munnange abo boolaba ekibawalanya munnange baagabanako ku musajja omu mbu y'ensonga lwaki buli omu tayagala munne buzibu bwa musajja baswiti ati bigambo si byange wabula bya Abitex yabyogedde si byange kale munnange mu kiseera kyekimu Hajati Stasha Mayanja olunaku lwa Sunday yagenda munaye ku ssomero akyalireko omwana we naye maama omwana enkola gye yakolamu ng'alabye maama we fenga fe munnange abalabi munnange kyatukuba wala omwana yamusanga alina omulenzi twamanya oba yali boyfriend we oba yali mukwano gwe nera emyaka gyalimu omuwala ogiraba era ne wabeera ne boyfriend tekibeera kibi. Munnange omulenzi omwana muwala omulenzi yamusingira maama we yasigala ayimiridde awo ne baby boy oyo gw'olaba ng'amuswitiza munnange Hajati Stasha Mayanja bwe yeekoza baby wange oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 munnaye nga sikulabako bannange kibitama bannange ekyana bannange biki naye ng'omwana amuliko bannange ng'omwana atamuliko ng'ebirowoozo byonna biri ku bboyi oyo gw'olaba oyo ayimiridde awo letugaa bannange abaana ennaku zino emitima nga gyakaluba mazima n'oswaza maama w'omusomero ddamba naye nze
ngenze nenkitunulamu abantu abasinga tuyina ensanyuka yanjawulo muliwo omuntu nga ye asanyukira mu mutima gwe kwegamba nga niwe aba asanyuse tagenda kukiraga mbu oba asanyuke buli omu ategere nga ye asanyukira mu mutima gwe so mwenna abavuma ono omwana mulindeko okumuvuma buli omu abeerako n'ekibeerabeera kyo kubanga ye maama we teyafaayo munnange oba omwana amusanyukidde oba tamusanyukidde yalaga nti tebimulya omwana we amumanya obuvo n'obuddo so mulekerawo ate okutema omugambo ku Hajati Sesha Mayanja mbu omwana munaye tamuliiko yamutunulira kyamuli boyfriend we yamusingira nyina ne bantu mwe mugezi mukoze kyamaanyi ate okutokomoka omugambo munange sigenda Chris era nga nkuvuze buterevu paka wa Shifula Zambi Shifula munange akayiba kagenda bwe katonze sibitegeera bulungi nnyo munange Shifula yakola ka video ndozi nakuziseewo nga biringa alabika bubi banange tugamba omwana yalinnya mu kaveera abasinga ne bagamba agende mu mutaso gamba buli omu yavaayo n'ayogera bintu bingi nnyo omwana munange twamulaba ne ba MC Kat sigoloza biki ebyaddiira so munange yali stress ya nyumba nga landlord amubanja ngera amugoba mu nyumba ate nga talina mulimu nga abantu bonna bamukozesanga akaveera ne bamusuulaawo naye munange social media ntumanyi we banga ayagala omuntu yamwagala munange olwabira Kasente ziweze ngala nsooke nkole kabizinesi sekyombeeyo kapoloti ekyasaluni wakivaako ya kyona kinajja naye njagala sokagula kapoloti yes ozimbe enju yabiseeremeka nekavao just ninteekamu faamu faamu yabiki yemwanyi agala ate kuddayo kulima nfuna abantu nze simanyi kulima kakati motoka gye twalabako nga bakuwa ewa ani ndeka ani yampe motoka Shifula mulimu guno bakuwadde contract kuba mpulidde bakusasulidde ennyumba omwezi mulamba mwaka mulamba so genda kukola mwaka mulamba kiri erinze naye tetuli contract oba after omwaka kati nga gwoba weesasulira nedda tetuli ku contract bange ebisinga zibimanyi bulungi nakyo kyotamanyi olaba just ayagala mbeere mu mbeera embi mutayagala obeere mu mbeera mbi yeah which is nice agala mbeere happy mbeere bulungi yeah even onokusangula oliri erinnya ebbiri bali mu kunteekako kakyena okusobola Shifula wa Zambi munanga ate bwato bwakomyewo ku mapu banage a social media nonnungi singa obeera weeyisizaako bulungi ate era mbi era ekufeebya n'ekusembya singa obeera wammangu ogyeyisizaako bubi nnyo munange mwana muwala olwo yakola akatambi nga yenna alabika bubi afaana bulungi naye banange ssente eno ekyusa omuntu mu kadakika buno obudde sooka omulabe oyo gw'olaba Shifula buno obudde bwafaanana oluvannyuma lw'okufuna omulimu okugamba yafunye omulimu ogw'omusava akasente mwekali akadala kwotadde era we bennyini abamuwadde omulimu bamusasulidde omwaka ennyumba omwaka mulamba jjukira ennyumba gy'alimu asasula emitwalo 18 buli mwezi ayo omulimu gwe yafunye basoose kumusasulira nnyumba mwaka mulamba era nga badde yawenjogera ssaawa zino n'enjogera yakyuse dda yatonda sente wegamba sente neina enkola gyekolamu omuntu nga namwate wemwewuliddeko mu katambi munaye naye agambye sente zonna zakola agenda kuzizza mu kulima mmwanyi mwana muwala tayagala nnyo ndowooza kaabirira abasajja mbu atempa sente atempa kiri alina obwongo obuyiyamuko naye munange yali yatugamba nti ayagala kukola saaluuni naye saaluuni yo alabika yagibako ate kati asazeewo munange ndowooza ayolekere adde mu kulima nga ate nammwe wamma wemwewuliddeko mu katambi maaso oyo yonna ogolaba Shifula yazeemu okutemagana si yoli eyalabikira mu katambi nga yenna asiwuuka kwegamba oyinza ogamba amaze emyaka 10 nga talya mmere banange naye nga munnange tukwagaliza birungi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo esanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga
kuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwenkuzaako eno ku nsonga za Hajati Zula wamu ne bba Haji Ali agambibwa nti yakwata omwana atannaba kwetuuka n'amutunuza mu mbuga za sitaani. Munange ono nno tubaye tumanyi nti olunaku olwaleero kkooti egenda kukkiriza okumweyimirira egenda kukkiriza beyiro naye ate tekisobose era nga bamwongeddeyo wiikendi ala nnamba agenda kukomawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'e11 omwaka 2024. Munnange jjukira Fulufiga luli yatugamba Haji olunaku oluddako wakomawo mu kkooti agenda suula mu bimaama agenda suula mu nva bw'atyo Fulufiga bwe yayogera naye maama olunaku olwaleero ate bimuzze ku matama nga woolaba era nga Haji bambi gye bisembedde azeemu ate n'ayoza olunaku olwaleero kitegeeza nti omulamuzi ali omusango gwaffe tabaddeewo era tusabiddwa okwongezebwayo mpaka wiiki ennamba. Tuli basanyufu nnyo nti okusinziira ku mbeera eriwo ebbanga lye batwongeddeyo teritiisa era tuli bagumu nnyo nti embeera ejja kubanga ate ekikonde kyagadde okunyookera ku kkooti era nga bo ate leero batiimu Hajati be babadde abakambwe ennyo ku batiimu Haji kubanga ono omukyala abadde yeekalakaasa era nga gye bisembedde nga bamusiseeko n'ewiivu yeza ayina wiivu naye ate agenza okuddayo nga talina wiivu abadde tiimu Hajati munnaye ng'avuma abasajja tebiina magezi tebitegeera byebaka ku baana baffe bibakozesa n'ebintu ebirala bingi nnyo nyi ddala ng'ate we mugenda olaba akatambi maaso wano era nga bigendo sembera ngina kubanga mbalekerako Hajati Zula waliwo omukyala aleesa abaana be agamba omusajja yamugobye embufumbo oluvannyuma lw'okulaba sitooni akagambo k'oluzungu kamu kesitegereddewo naye abambadde okumpi ne bantegeeza nti kadde kategeeza nti ayongeddeyo nga 20 naye ki kyensaba abatulaba olwaleero nze simanyi kuvuma bantu era n'abavuma mbalekera eddembe lyabwe naye nze kyensaba kyekino nti okwongezaayo nze obwongo bwange buŋŋamba nti bagezaako okunoonyereza baleme kusiba muntu awaayiriziddwa oba bagezaako okunoonya omutuufu yebaka ku muki obwongo bwange buŋŋamba nsaba buli muzadde oyimirire ng'odimandinga ekintu kimu ntitusaba ekkooti etulage eyakwata omwana kuleme kufuuka muze eri eggwanga lino kubanga gyetukoza okusulayo ogwannaggamba ne mu nnyumba yo kijja kutuuka ate abaafufe tusinga obuntu abeesobola batono abaafu gye tukoma okubeera abangi gye tugenda okukoma okunyigirizibwa nga tewali akola tewali ayamba sobola abasajja bankubira naggamba naalongo so omukazi yazaalako siyasobola kumuwasa naye ng'ate abasinga obungi bawasibwako nga balina abaana era abasajja bangi olwaliro nga amaka gagenda kwonooneka kubanga alaba ebigambo abantu byebakola ki byeboogera. Nsaba Uganda nze njikkirizaamu amwe full citizen nzikiririza mu nsi yange mbasaba muleeta omulaka ku mwana mumulage ensi abazadde bange emikino n'ekirala byebigambosobola amateeka gyegaalisobola embeera y'omunnange bwetu webadde mu kkooti era nga ye Hajati Zula wamma abakyala abamu bagadde okumugjamu agalaba nga bagamba nti munnange abalemesezza obufumbo abasajja munnange bali mu kutya abo bonna abawasa abakyala nga bagenda n'abaana baabwe abawala akatambi ngenda kubanga nkabalekerako mu maaso wano naye nno babadde boogera nga ye Hajati Zula agamba mmwe mmanyi oba mwogere nze nwanirira mwana wange Nisha ngenda kubanga mbalekerako akatambi era nze muzikirize baswisa ati mbasibulire wano Mukama abampeere kyonna kye musinga okwagala naye nga gw'omusango bagongeddeyo paka ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'e11 mu kkooti eyinza okusibirawo emyaka gy'omusanvu ng'ekutambuza bwetyo ekwongezayo bwekwongezayo nange omusajja yangambye ebyokoze bimara genda weberere mufuna omulala kulabirira ba omusajja yakugobye yangobye omusango gwa Zuula naye mbadde nze kulaba Zuula mugambe njagala nguwa abaana bangu balabirire kubanga amaka gange boonoona so omusango gwa Zuula gwonoonya amaka g'abantu yange nze ngange neyogerera
ndi mukazi mukuru ukuze naye zuri cyakoze buri mwe yena kimukoze kimukikize nze kuruwanga furinyo buzibu kuzura kati zuro muwabu bakachi nze mugambye mugende mu mufunire kibiraberamo kubanga we yenyina swati yatandika porampora manyagenze kuzanya kazari naye cyafutse kati tacyari zura afutse obutwa iyo none yamakage era hajya gufuruma haji kino kibonereza ari kusomero yareka abana be kubanga tubira bakuru social media abana be yasoka kubareka umukazi banonye bintu bye banonye bintu bufumbo bukuze akwase mu sentezo yabonabonera ajya kuwasa kino kirogo katiko kikononede kiti akomewo ano agende mu makaye arabirira abana be kubanga bakazi dufutse kirara akwamonza ko murimo nkore nsimure nyumba ndabireba bwe kikononede kiti asoka agende bari bana akore DADN kubanga sibabe yangobye umusajja yagambye sinso kubera nawe so kufuna utwara abana bo kubanga haji cyakoze hajya cyakoze haji nawe ujya kukinkora era simumanyi wati soka tuwavudeyo waka nze navudeyo n'abana bange ndi kuzunga nabo umusajja badandabire bari nasana n'abarese ndi n'abana mbera na kivare mbarana abana waze nabo inemba denjaga yangambye sinjya kubarabira arabye zura yafuka zura soka tomusajja yagambe nawe solo kimukora yangambye kiraba ujya gucyuka kubanga buri kimucyo nangikora ujya gucyuka nawe ufuke zura naho gasoko twara abana yangambye nonye murara umwe w'abana bakurabirira kubanga nze ndi murekwa sinabasaga kati abana omara okufuna n'abalabirira ngo dayo omusajja ndeda bambe njya gufira ku bana bange mbere nabo umusajja nze nsura abana bange bafuna ubuzima nze njagara mugamba basajja twena te tuli bazura nze musawo n'amaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavude olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omunizakyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba